Okay. Abantu bangi muli eyo ne mwebuuza ne mugamba nti Bebe Cool ne Zuena bakikola batya okuba nti ate bastandinze tall okuba nti baagalana bali mukwano omulungi, omukwano gulimu abaana abana oba okitegeera ssaako n'abaana abalala ab'ebbali naye ne basigala nga bali wamu ng'ekitole. Bebe Cool y'omu ku abo abayimbi oba y'omu ku abo abayimbi alina mukyala we omu bw'ati ate nga amwagala nnyo, amuwa ekitiibwa ate nga amulaga eri abantu kwegamba buli kaseera babeera mu mawulire. Ekintu kino abantu bangi bakyewuunya Bebe Cool akikola atya ne Zuena. Jjukira y'emu ku kkapa ezisinga okuba ez'amaanyi. Ate mu nsi muno ebintu ebisinga okukuuma omukwano love ne respect. Kasita obeera ne respect ne love ejja. Tulabye abayimbi bangi abalina bakyala baabwe naye nga munnange kati lyafuuka ttoge, tewakyali mukwano, baayawukana dda tubalabye. Kwegamba celebrity couples tezikyasobola kuba nti ziwangaala mu kaseera kano naye waliwo abo abayimbi abamu ku abo abasala okuba nti baagala bakazi baabwe mpaka okufa we kuli baawula. So tulina kapo ya Bebe Cool, ne tuba ne kapo ya Bobi Wine, ssaako Geoffrey Lutaaya, ze zimu ku ezo kapo ez'amaanyi eziriwo kati, Sophie Gombya ne Sam Gombya. So ze zimu ku ezo kapo ezisinga okuba nti ate ez'amaanyi ezirabibwako. Kintu kino kiringa nga kyakulabirako eri ba celebrities bonna bonna nti wofuna omukyala naaba nga amanyikiddwa nga naawe omanyikiddwa, engeri y'okumukwatamu yeno Bebe Cool gy'akugamba yagala mukyala wo ate wanga mukyala wo ekitiibwa. So Bebe Cool omu ku bantu basingira ddala okuwa ekitiibwa mu nsi muno ye Zuena oba okitegeera. So ng'oyagala okumanya nti Bebe Cool mukambwe mukwatire ku Zuena. So balabiddwako mu kafo akamu nga bagezaho okuba nti ate banyumirwa obulamu ku lunaku olwa Valentine's Day nga bw'obalaba omukono gwabadde gw'amaanyi nnyo nnyo okukamala nga benywegera beekiisinga oba okitegeera. So embeera yabadde very good nga bwe balabawo nga having a good time. Bebe Cool bw'azinamuko ne mukyala we Zuena oba okitegeera. So love eri wakati w'abaana ababiri y'amaanyi nnyo. So omuntu yenna ng'oyagala okukakasa nti Bebe Cool wa busungu oba Bebe Cool wa kwegamba akuba, kwata ku Zuena. Ojja kakasa nti abantu ku nsi kuno bakuba. Kwata ku Zuena. Zuena byebimu ku ebyo eby'obugagga Bebe Cool by'alina mu nsi muno, naddiriza abaana ne balyoka baddako. So abalabiddwawo nga bagenda maaso n'okuba nti biraga omukwano ekintu ekirungi. Twistoko YouTube channel kooli mweraba.